Agezo zuku kanga. Kato guys. Kato for the roasted chicken. Abana batabuka. ABBA makasi. Ngada kula ivuye. Yaguze bulungi equipment. Nafuna ne editing suite kubobedda buli kajira nazannyako wali nga kulaba wali oteesa kanti tulabulabye kusaamukaaga Kasuku mugume wano ku SMX Media nakibagambye mugume buli omu gwe yayisizaamu eggaali mugume ate nkyeyongero kibagamba nti takomye ku mmwe mwekka buli omu agenda okuddamu okubeera nga amuyingiramu omwana ABBA makasi agenda naye kubeera nga akuyingiramu kumacha koledde story nga njogera ku nsonga yemu Kasuku avuddeyo naye abagambye ensonga yemu gwe nawe nategedde video ya Kasuku abadde agezaako kugamba nti omwana mumwesonyiwe mumuleke ekisooka si wa myaka gyabwe so engeri Kasuku atisi ye gyamu replyinzemu etegereke katamulumbye ng'omuntu wabula ategeezezza abo nabona abaagala okubeera nga bayingiramu ono omwana nti bannange mumugendeko mpola ye talina kyakufiirwa nedda Kasuku ABBA makasi talina kyakufiirwa wabula mmwe abalina ekyokufiirwa kati full figure Ssendi Kasuku Bajjo bonna be yatadde ku ntandaalo bali mu kubeera nga bakiwulya kati naye mugenda kudda mukole video nga mumuwabula mugenda kudda mukole video nga mumuvuma mugenda kudda mukole video nga mwogera ebyekisiru ku ABBA makasi si kyensuubira wabula ate mulina okubeera nga mukola naye kanti baddiremu wano nti omwana oyo musaidinge naye mubeere ku saidi ye mumugambe buli kyakoze kituufu mumugambe munira ddala kituufu alina okubeera nga expressinga freedom ye ey'okwogera naye mukubeera nga mubefriendinga mumubuulire ekituufu ekyokubeera nga akola kubanga culture yesinza okubeera nga eyawulamu wano abantu mwe muli bafirika mulowooza omwana muluddamu maama wo bamuzadde be nga kaweddemu ate nga siwe kiri mu Amerika ye gyawangaalira kati taata we yagenze mu Amerika katulindeko tulabe ki ekigenda okubeerawo ate naguno omuliro buli wetwongera mu maaso n'okugukumamu kyandireetera famire okusigala ng'eyawukana tomanya singa tubadde tubakumyekumye taata we yali mu Amerika twandimulaba ng'agenza okyayira taata wo babiki ne buli diversion eno weebeerawo division zimu eno weebeerawo weekanga n'omwana tata atuuka okuva mu Amerika nga bamaze omujjanjaba nga tamulabyeko obanga wampaka obanga yeekaka bwekasa okulaba bazadde we ekitandibadde kituufu kyokka ng'ensonga ye yali nnungi kankutereka akatambi k'omwana ono ng'asabula actually kasooke nakakasuku ng'ayogerako ono omwana engeri gyabasabuddemu oluvannyuma nkutereka akatambi ka ABBA makasi bwe yabadde ng'asabula abantu baneeno bonna nga tewaliwo n'omu gwe yeebuuzizzaako naye nga sinabeeranga nkakuterako nsooka kwebaza gwe yasubscribing edda ku SMX Media kyokola ky'amaanyi webale nnyo webale nnyo nyinda naate nakubeera ng'osubscribing akangusawo subscribing ongende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media tongera mu maaso okwebaza abantu bonna bonna abasindise kye basobola mwebale nnyo nyinyi ddala tuli mu kusonda akasente ka mwana muwala oyo bamuyita Babire Sumaya yajja omuliro abakadde be ne bafiira mu muliro ne bato be ne bafiira mu muliro buli ogwebangwe omulundi gw'ososola ba content waffe bambi tusonda kyonna ky'osobola okubeera nga oteeka ku namba y'essimu eyo sobola okulaba nga tumutaasa obulumi bw'alimu asobola okujjanjabwa addeyo ku ssomero asome alina emyaka 12 naye omutunuulira emyaka togimuwa olwa accident y'omuliro gye yalimu bambi kwata buli ky'osobola kyonna tusobole okubeera nga tuyamba mwana muwala ono Babire Sumaya abaana batabuka ABBA makasi ngadda ku live ye yaguze bulungi equipment nafuna ne editing suite kubobedda buli kajira nazannyako wali nga kulaba wali oteesa kanti tulabulabye kusaamukaaga neŋŋamba badda omwana nga yabadde mukambwe nasose kulaba omusajja wange basookedde kwani of course Kasuku bamugeddeko ne bamuyitako yes kati mamuli eyo mugati Kasuku agenda gati naye bamugedde banjogeddeko naye sigenda kwekolako mawulire you are an idiot bw'oba olowooza ati ngenda geekolako sigenda geekolako you're joking ne bakwata musajja wange eddiriisa bannaye kyabadde si kirungi ayina eno gye yatandikidde nga logiki naye buli lwe yadde yeeyongera yeeno ng'akuba kutta neŋŋamba
omusajja wange seegede basookedde. Kyabadde fire upon fire. Munnayuganda n'akyamuka. Munnayuganda wayagala no our man ABBA. Tetukuta. Wokutte wewo koze. Naye munnayuganda. Omunayo. Bakutte musajja wange Eddirisa. Omwana yagaye nti tamumanyi. I even don't know you. Nengamba naye ono mbadde manyi kazini waabwe. Ne bakwata musajja wange Bajjo. Bajjo tuli mu kuteesa wano, tulina interview ne Bajjo ku Friday. Tuli mu rehearsal. Yaŋŋambye Kasuku ebibuuzo byagala okumbuuza sooka obimpeereze n'engeri gy'ogenda obimbuuzaamu mu Luzungu. Mungenda kolaako interview nga ya Luzungu. Kasuku and Bajjo. English. Tulioke tutandike. Oh, mukulu tasobya. Blah, blah. Tata wo tasobya. Who said? Who said? Who said that? Kantu Anambi said that. That's why we're still doing that. You know what I'm saying? It doesn't even make sense at all. It does not make sense. It's not even this generation. It's just generally. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Oh, respect your grandparents, blah, blah, blah. Give due respect. Yo, wake up. It's 2025. We're going into 2025. Respect is earned, not given. There's never once... Bro, let me not even say that on here, bro. But look. Right and wrong has no age. It's either right or wrong. They're not going to be like, oh, he was wrong, but he's 10 years older than the guy that was right. So that means he's right. Bro, are we good? Are we good? When I came to Uganda last summer or the summer before, I'm so proud of my country. Whoever is doing the what's it called? Whoever is in charge of the structural work of the city is doing an amazing job. You know what I'm saying? Now it's left to us, the common people, to get rid and filter out these stupid ideologies. It's honestly shocking. This is another person that's to speak on what's it called? That's to plant seeds inside our young men that are going to grow up and have families and have such stupid ideologies. Oh, my son can't tell me nothing. My son can't tell me nothing because he's younger than me. I give him food. Blah, 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 blah. Don't worry. Today, Marcus, bro, I have a lot to say today, bro. Abba Marcus, like you find your auntie Josephine in Nabu, aggrieved by your grandparents. Kindly give them that due respect. Find an elder, find somebody in the family, find your auntie Josephine in Nabukera, find your uncle Pius Mayanja, they are way older than you. Find Uncle David, find Uncle Kasuku, talk to them, pass on your grievances, handle issues. Okay, guys, we're gonna use simple 1 + 1 logic here for 2 seconds. All right. By the time I have to come on TikTok, I have to come on a public platform and address this issue publicly for the entire country to see. Do they think that was my first option?
Do they think that I didn't exhaust everything else that I needed to exhaust before I came to the last resort? I didn't just wake up one morning, I'm like, oh, you know what, screw it, let's just post on TikTok. Let's just go on TikTok and post. You know what I'm saying? Bro, it's honestly shocking that someone like that cannot think about that. How do they not think about that? See my bed right here? They think that I just got up one morning out of this bed. You know what? Let's go and expose everything to the internet. Like as if I didn't exhaust everything I needed to exhaust.